Smile mayona lebo. Akawungeezi k'eggulo abatuuze b'e Kamuli kyenkana olunaku lwonna balumaze mu kkooti esookerwako nga bawuliriza ensala y'omulamuzi mu musango gw'awaabwa Kayanga Baroda munna NRM ng'awakanya obuwanguzi bwa Masitula Namatovu eyawangula ekifo ky'omubaka wa Kamuli Municipality. Akaseera kabadde kaakasiriikiriro okuwuliriza ennyo ng'omulamuzi Paul Owino Abandonson asengeka ensala ye. Okusala omusango kwatwalidde ddala akabanga okutuusa obudde nga buwongedde ekyawaliza n'abamu ku bazze okutuulako ebweru abalala ng'ebigenda mu maaso babirengerera mu madirisa. Ng'amaze okuwuliriza enjuyi zombi omulamuzi Paul Abandonson yalagidde okubala obululu kuddibwemu. Bwe yakitegedde nti ku bifo 83 omwakubirwa obululu ebifo 23 byalimu ebirumira bw'atyo n'alagira obululu bwonna buddibwemu okubalwa. And it is ordered that this matter is procedurally proper before court and it should proceed. That is the ruling. Kyokka newankubadde kino kyalabiddwa ng'obuwanguzi eri abawagizi ba Kayanga Baroda bo abannamatovu bakubye emmeeza nga bagamba nti omulamuzi okuva omusango lwe gwatandika azze ng'alaga kyekubira omulina okulemesa bannamateeka bannamatovu okwanja ensonga zaabwe obulungi. Omulamuzi bakansoboole bwe baleeta submission day bati proceed owa Masitula bw'aleeta yakola objection omulamuzi ayomba ni mu lusoga. Mu kooti oli ku table oli mu session ya musango ekikugemesa isimu ng'oli oli musango kiki imwe mwabonawo omulamuzi abanga ali kutambuza omusango eno bwaniga isimu bwe yagwanga yeiranga inuma webeine buti bana abaidindi kibalina kuluzinga nabalina okuba mu kintu buli lunaku nabali kugula abalamuzi na buli kimu byarafomu n'okukyusa obululu ezirakaluka tujja kwira mu kubala. Mbono bannamateeka ba Baroda obwedda bw'alaba bakola ensobi nga ye kennyini yabatereeza nga bw'alaba nga tebabitegedde ng'akyusa olulimi n'adda mu lusoga. Onanga kuleero mulamuzi baana kulino nga niwe looya ate kali waba mulamuzi ni looya ekigambo kyali kugwa yega amutereeza ansaadizira aye nga niwe olukulimu zati bona mulamuzi wana kulino. Bano baasabye nti bwe kiba kisoboka ensonga zaabwe zitwalibwe mu kkooti enkulu kubanga bakakasizza nti mpaawo ntondo ya bwenkanya gye bayinza kujja mu mulamuzi Owino olwakyekubira gwe yalaze. Kiki tuli kusaba batwogere kukayi batuwa ku high court batuwa mulamuzi owundi Mulamuzi kyaba akwogera bamu wa message ku isimu. Mulamuzi kyaba alikwogera no message ku isimu. Kyokka newankubadde bano babadde mu kwekubagiza Baroda ye yabadde mu kujaganya kyokka n'asuubiza nti buli kinaava mu kulonda agenda kukigoberera. Kyensaba kiri kirala nti obululu we bwida kubaako byati babuleete mu bwangu nambiro tusobole okubona nga tuliramu okubala. Ife tuliwo tuli ready ekinaavaamu kyona kyona tuyidda kubanga tuli basanufu. Abantu balonda wabali kubakwira mu Court Recount namusingo obululu okumita Court Recount eyabangawo Court kyegana Court Recount ey'obululu enkumi eitaano nga n'omuntu babalikiwa yaba namba 3 mukazira yafatire abantu balindirire we are ready kyokka ng'enteekateeka z'okusomba obubokisi okubujja gye bwabadde bukuumirwa okubutuusa bwe babadde bagenda okubalira obululu zigenda mu maaso. Ate amyuka omuwandiisi wa kkooti enkulu ejjinja Robert Mukanza yaweereza ebbaluwa ng'eragira omulamuzi wa kkooti esookerwako e Kamuli okuweereza fayiro y'omusango guno agikkaanye bw'atyo eby'okubala obululu n'abirinnyamu eggere. Kinajjukirwa nti mu kulonda okwasooka Masitula Namatovu yawangula n'obululu 8,582 n'addirirwa Azizi Luwano n'obululu 13,389 ye Baroda Kayanga era nga ye yawaabye n'akwata ekyokusatu n'obululu 13,353 Moses Bigirwa n'avaayo n'obululu 1,059 owa Nup Godfrey Mugoya n'afuna obululu 671 so nga ye owa FDC yafuna obululu 58 bwokka. Kaakano ekirindiriddwa kwe kumanya ensala ya kkooti enkulu eyayise fayiro y'omusango guno okugikkaanya.